Hale Maguire defender ku club ya Manchester United atafunye nnyo mukisa kusamba mupiira. So goye naye taga mawulire ga Manchester United gakwata ku Greenwood okutunda club nga bwe biyimiridde. Chobokola subscribing ku channel no togivaako gibeereko commenting o sharing tubenga tukwasaganya ensonga za club yo gwamaniyo omukutu guno gwekwate gubeereke sawa zonna kubanga tubeera tukuleetera amawulire ga transfers n'amawulire agali ku club yo okwetolooza awamu. Amanya nze Boris wetutandikidde Ale Maguire abadde alina okugenda ku ttiimu ya West Ham naye deal erabika ng'epulinze off kubanga babadde bakkiliziganya ne West Ham obukadde bwa pawundi 30 nga bagambye bajja kubongerayo okusinziira ku performance ya Maguire bw'ena etambudde. Naye maani ndowooza ebadde ekkiriza naye omulenzi ate alaga ng'eyagaanye okwegatta ku club ya West Ham. Kyensuubira nti kyandibadde kiyamba nnyo omuzannyi oyo Jacob Ale Maguire kubanga ku club ya maani alabika nga tagenda funa mukisa kuba mupiira n'abawagizi abasinga bamukoowadda balinda lunaku lwava ku club yaabwe. So Ale Maguire yagaanye ogenda ku club ya West Ham ng'agamba maani we muwa obukadde 15 ensimbi eza pound kubanga abadde akyalina contract nabo abadde captain ne bakimuggyako ne bakiwa Bruno Fernandes. Kulire ddala eri ku club eyo Mason Greenwood kalifutaako bambi mukamanyi kawingi ebyakatukako mu bimanyi bya girlfriend waako naye maani board eyagala okuzza omuzannyi oyo naye Rectenning yatulamu ku omulenzi oyo ne balaba bwe basobola okukola ensonga ze ne zitereera n'akomawo ku kisaawe. Naye abawagizi be basinza oleeta embeera eno okulaba nga Greenwood tadda ku club eno. Abawagizi abamu abakyala bagamba mbu baba batyobodde ekitiibwa kyabwe ng'abakyala ekitali kibi ekituufu naye okusinziira nti kkooti emisango egimwejjereza omulenzi oyo myaka 2 tasamba mupiira naye abawagizi bataddewo embeera okulaba nga Greenwood tadda ku kisaawe. Abamu bamwagala bate bamwagala. So Greenwood saga ekyali awo tebamanyi kyakuzzaako. Ttiimu ya Man United ku lunaku lwali lwa Monday essaawa zaali 4 ez'ekiro yasamba ne ttiimu ya Wolverhampton oba Wolves bye tuyita ebibe. So wazanya game eyo yakomekerezebwa nga Man United giwangudde yabaddemu ku 0 golo y'omulenzi y'omuvubuka muvubuka musajja mukulu gwe bayita Rafael Varane yateebye golo yabadde ey'omutwe. Game eyo lwawedde naye mu game eyo mwennyini nga tenagwa Wolves yasambye Man U buli kimu kyeyagala naye ekyabasinze oleeta emberebezi ye penalty gye bamye Wolves abamu gye bagamba nti yabaddeyo abala gye bagamba nti teyabaddeyo. Omulenzi oyo Onana nga bulaba ku screen yawo yagenze n'akuba omuzannyi wa Wolves n'amukuba ebibatu yabadde azze okukwata omupiira n'amukuba ebibatu. So ne bagenda mu VAR negamba tewali penalty. Aba Wolves babalumye nnyo ekigenzi wala ne beekubira enduulu mu FA. So FA newonereza aba officials bonna babadde ku mupiira ogwo. So ndowooza nnyo penalty yabaddeyo yadde aba Wolves tebagifunye. Gwe nakyali ku channel no sigala ku channel n'amawulire ga club yo gakyajja mangi gibeereko.